Bo bannakibiina ekya NUP olunaku olw'eggulo bakomezzaawo abantu abaali bagenda mu mawanga ga Buwarabu okukuba ekyeyo nga ku bo 78 be batuuse kuno. Olwakomezeddwawo batwaliddwa ku kitebe ky'ekibiina kino e Kamwokya ng'eno gye Battottodde gye babadde bayitamu nga n'abamu bategeezezza nti babadde basula wabweru. Tuli basanyufu nnyo ddala era tweyanza Pulezidenti Bobi Wine otukomyawo ewaka nga tuli balamu nga tukyassa nga tukyayogera. Abali mu overstay abamu beegenti be babatomeza babalimba abaana mbwe emirimu edubayi gyegiri kumbe tewali bed space weggwako nga landiroodi akugoba ng'olina kudda ku kkubo. Omukulembeze waffe yagenda mu detention center emu n'asangayo bannayuganda 200 kakati balamu. Bannayuganda bameka abali eyo? Tugenda ne tuwulira abakulu wano mu gavumenti gabawoza nti NUP just ekijanjawaza ebitaddemu ebyobufuzi teri bannayuganda abali eri. Kakati bano Bazambia bano Bakongo ate nga bano abakomyewo batono nnyo bw'ogeraageranya ku basigaddeyo eri. Kakati eno bbaaki eno erimu abantu 78. 78 nkaaga be bali wano 18 bali ku nnyonyi ebaleeta ku makya kubanga bonna baabadde tebasobola kugira ku nnyonyi emu. So kati kiba kitegeeza mu kaweefube ono nga tukwatagane ne bannaffe ab'enjawulo twakakomyawo abantu 153. Mulamwa gwe nawulirako kansooke ngateeko kano ng'abantu bafulumizza obutambi obulaga nti abaana bannayuganda abali ku deportation betunda bannange is 100% wrong kubanga abaana babadde tebeetunda. Abaana balina emirimu gyabwe egyakali wali wadde weewaawo babajjako documents zaabwe. Maama w'abaana 4 nze maama nze taata ne ngamba kangende njiye abaana basome balina okulya. Bwe natuuka tebyali byangu mbadde ngenda mwaka gumu naye nga sikolangako. Kwebaza bakomredi baffe betukola nabo omukyala gwe bayita Patricia Mugisha ye coordinator waffe wa UAE, omukyala gwe bayita Naka wa Bobi Nakalyango mwebaza nnyo, omukyala gwe bayita Gita wa Kabinyo. Waliwo omulala tayagala tumwogereko nnyo naye tulina omwogerako wamuyita Chosen Becky nga naye wa Kabinyo nnyo. Abantu abo batuukayo ne bafuuka bamaama ne bafuuka bataata b'abantu abakulu. Our dear legislators, I know there are laws that protect our workers who leave our country to go and work somewhere else and get green pastures. I know the laws are there, but can we make sure that they are put into practice? If there are any amendments that have to be made, the amendments are supposed to be made on those laws. Okusinzira ku bizibu ebiriwo ku kiseera kino tusobole okuprotectinga abaana baffe bano. Neggulira eryo nzikiriza nkuwumuzeemu katono ate nkomewo n'amalala.